Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekumira kusenga Face 256 mbaaniriza ate nate ku video yaffe oba mu video yaffe ya leero. Olunaku lwa leero nzize n'ebibuuzo bye njagala otuule weebuuze. Eno video y'abantu abali mu mukwano oba abasuubira okubeera mu mukwano. Omukwano fena abantu fena twagala okwagalwa, so nze nkimanyi majority oba abasinga tuli mu relationships, tuli mu mukwano gwe tusuubira nti twagala guwangaale. Kanzireko ku side y'abantu abali mu long distance relationship mu datinga, nze nzikiriza nti through communication, kuba njogera nnyo nti okwogera n'omuntu kikumanyisa omuntu ono. Bwe njogera naawe olwo nja kunyiiza, kubanga sisobola kunyiiza nga tetwogera. Bwe njogera naawe nja kusanyusa, nja mmanya by'oyagala, nja mmanya by'otayagala, nja mmanya ebikusanyusa era nja mmanya ebikunyiiza. So ebibuuzo bino njagala otuule obyebuuze ng'omaze okubibuuzaamu omwagalwawo oba omaze okwogeramu n'omwagalwawo. Bwe weesanga nga ofunye yeye nnyingi, manya nti omukwano gwo gw'olimu oba omukwano gw'ozimba gulina olugendo, gulina gye gugenda. Ate bwe weesanga nga ofunye nedda mpitirivu, mukwano noonya omwagalwa omulala. Omanyi si kirungi kwonoona budde, naddala ffe abakyala. Abaana mwonoona obudde n'omala emyaka ebiri ng'oli ku kintu ky'omanyi tekirina gye kiraga. Kisobola okuba musobola okwewasa naye nga temujja kukwatagana, temugenda kufuna ssanyu. Omuzungu kyayita compatibility. Temukwatagana. Relationship yonna oba obufumbo bunyuma nga mukwatagana. Waliwo kyempita compromising nti waliwo by'ogamba n'okivaako ekyo n'okigamba kino kankikole bwe nti kino kankikole bati, naye era mulina okuba nga mukwatagana. So gundi ekibuuzo kyaffe kigenda okusooka, njagala kubuuza igwe n'omwagalwawo bwe muba muli mwenna, bwe muba munyumya, bwe muba mugenzeko out, owulira nti omuntu ono gw'oli naye ajjayo ekyo ekirungi ekiri mu ggwe, owulira otya ng'oli naye? Do they make you feel like a better person? Can they bring out that better person in you? Nti bwe mba naye, bwe tugenda out oba bwe tuba tutambula oba bwe tuba nga I've spent time mazeeko olunaku naye, mpulira bulungi, mpulira emirembe, mpulira comfortable, mpulira nga ndi fine. Okitegeera kye ngezaako okunnyonnyola? Ekyo kye kibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri, osobola okwebuuza nti gwe woba n'omwagalwawo owulira ng'oli comfortable. Waliwo abantu be tusangeyo nga bali mu relationship yes, they are dating, bali mu mukwano, naye nga bw'aba n'omwagalwawe yeeraliikidde. Omanyi omuntu okukubira essimu n'ogikwata weeraliikirira by'oyogera, simunyiiza, sikola ki? Omuntu gw'otya okubeera ng'owulira nti akweraliikiriza, okitegeera? Toli comfortable bw'obeera naye, olina okubeera, nze nkiyita putting up a show. Simanyi bweniza kinyonyola bulungi mu Luganda. Kuteekawo show, kola ki? Ng'olina ekyambalo ky'oyambala ekitali ggwe, tosobola kubeera ggwe, olina kubeera kintu kirala, cause okitegeera, you are not okay. Ekibuuzo kyaffe ekirala kigenda kubeera nti gwe n'omwagalwawo musobola, singa oli n'omwagalwawo asobola okukkiriza nga bw'oli, katugambe oli munene, bw'otuula osobola okugamba nti omwagalwawo wange yanzikiriza n'obunene bwange. Abantu abamu batukwana n'akusanga ng'oli muntu ayambala empale, n'akukwana n'alobooza nti agenda keera ku makya gambe nti empale ziveeko, yambala sikaati, empale sizaagala, yambala ebiteeteeyi. Okitegeera? Ye gwe adeetinga omuntu oyo, wamwagala ng'omulaba mukyala muwanvu oba musajja muwanvu ku ggwe. Are you okay with that? Togenda keera ku makya omuvumo obuwanvu oba omuvumo obumpi, kangeragerenye ku bumpi. Togenda keera ku makya omuvumo oli mumpi. Togenda keera ku makya ogambe nti omusajja ono ali bw'ati. Omukkiriza nga bw'ali, mwekkiriza w'otuula ne mutuula naye, mwekkiriza. Bino ebibuuzo ojja byebuuza weka kubanga ggwe omanyi omutima gwo. Omusajja bw'anaakikubuuza nti naye honey, like, do you accept me the way I am? Ojja mugamba ye, naye deep down you okimanyi nti nedda. So kirungi n'ofuna akadde n'osiriikirira n'obyebuuza n'obyeddamu. Ekibuuzo kyaffe ekirala, gwe n'omwagalwawo muli ba mukwano? Like, are you best friends? Ekyo kibuuzo kikulu nnyo nnyo nnyo. Muli ba mukwano? Abantu bali mu relationships, abantu beewasa ne bagenda ne mu bufumbo naye nga si ba mukwano, nga tasobola kubuulira mwagalwawo ekyama kye kimuli ku mutima. Gwe okimanyi ekyo?
ng'ate ayina mukwano gwe gw'ayita best friend we gwabuulira ebyama bye, naye ng'ate omwagalwa we yandibadde mukwano gwo asookerwako, yandibadde best friend we. Tulina emikwano, tulina ba best friends, naye osobola okubeera ne best friend wo nga ye bbaawo oba ye laavu wo, kubanga mugabana buli kimu. Amanyi obwereere bwo, omanyi obwereere bwe, amanyi ensunda ekuli kabina. Ne best friend alinza okuba tagimanyi, naye ono agimanyi eri wakati mu bisambi byamanyi wo buli wamu. Lwaki temuli ba mukwano? Then ekibuuzo kyaffe ekirala kye njagala mwebuuze, bwe mutuuka ku kusalawo, singa muba mutuuse ku kutuula mukkaanye ku bintu ebimu, mukkaanya mutya? Waliwo asinga munne amaanyi mu kukkaanya? Like tugambe twagala kugula poloti, tuli mu relationship gye tuzimba nti egenda lastinga, okitegeera, ng'ereegeranyiza ku poloti. N'agamba nze njagala simu, n'omugamba essimu eno ogiraba gy'oyagala, tusobola ogigula, ekirungi olina gy'okozesa, oba tusobola okufunayo eya layisinsi, sooka ne tuggyawo kino, kuba kino kirungi kituyamba ffenna. N'agamba nze nkugambye njagala simu, kitegeeza n'okakkana ng'ogimugulidde okumusanyusa, kitegeeza akusinga influence. Okitegeera kyengezaako okugamba, bw'aba ayagala ekintu aba akyagala, tebiriko kuteesa. Then ekyo nakyo kintu kikulu nnyo ky'olina okwebuuza. Bwe kituuka ku kusalawo mu relationship yammwe musalawo mutya? Waliwo asalawo nga ye bw'aba asazeewo, oba bwe mutuula ne mwogera mukkaanya ne mugamba yes kino nkyagala oba kino nkyagala, naye tusooke tukole kino kyekisinga kino. Then ekibuuzo kyaffe ekirala kye njagala otuule weebuuze, singa mufuna obutakkaanya nga olina omwagalwawo mubuhandolinga mutya? Obutakkaanya buno singa bubalukawo, musobola okwogera nga temuyombye? Tolina magezi, oli musiru, ky'oba olaba oli bw'oti. Bwe mumala okwevuma mbu nsonyiwa, era ne mwesonyiwa. Tulina obusungu, naye omwagalwawo agwana omuwa ekitiibwa nga naye bw'akikuwa. So kirungi nnyo omwagalwawo okubeera nga muba mufunye obutakkaanya, mubiyitamu mutya, mwogerezeganya mutya, mukkaanya mutya. Omutuuza n'omugamba hano ekintu kye wakozesa akyagadde, ffenna tulina obusungu, ffenna tuyomba, which is okay. Naye mukihandolinga mutya? Nze ndowooza n'engeri esinga yeyo okwogera, you talk. Then ekibuuzo kyaffe ekirala kye njagala okuba mwebuuze, gwe n'omwagalwawo bwe muba munyumye oba bwe mubeera mwenna, kale gwe bw'oba olowooza ku mukwano gwammwe gwe mulimu, gwe nga ggwe asazeewo okwebuuza ebibuuzo bino, oba oli mukyalo oba musajja, olowooza bw'oba otuddawo ng'olowooza ku gwe n'omwagala oba weerowoozaako? Kaŋŋambe omwaka ogujja njagala genda Canada, omwaka ogujja bwe naddayo e Uganda ndi ku kyeyoolwe, omwaka ogujja bwe naddayo e Uganda njagala kukola kino. Kugamba mu bwongo obwo, kubanga nkimanyi omwagalwawo w'oba naye osobola okifeekinga n'omugamba tuli babiri, tukole kino tukole kiri. Naye gwe ng'otuddawo wansi ojja kwebuuza ekibuuzo kino era ojja kwewa ansi entuufu nti ddala mu bwongo bwange bwe mba ndoboozaayo future, ndabayo ti bwe tuddayo e Uganda, nkyogera bwe tuddayo oba nkyogera bwe nzirayo e Uganda, bwe nfuna ssente, bwe tufuna ssente, bintu bibiri bya njawulo. Bw'oba ng'owulira nga tekiri mu bwongo oba tekiri mu kamwako, mukwano, kibuuzo kya makulu, gwe ansa gwagimanyi, gwe n'omutima gwo n'omwoyo gwo gwamanyi ansa eno. Era byebuuzo bye njagala otuule weebuuze. Then ekibuuzo kyange ekirala, kino nno kirwanya bangi. Ekibuuzo kyange ekirala kiri nti gwe n'omwagalwawo musobola okwesigiŋŋanya password zammwe? Kaŋŋambe ey'essimu, kaŋŋambe eya Facebook, osobola okukwata password ya Facebook n'ogiwa omwagalwawo, boyfriend oba girlfriend wo. Osobola okukwata password y'essimu yo n'ogiwa omwagalwawo. Osobola okukwata email yo n'osharinga n'omwagalwawo. Kino nno ekintu ekiraba ng'ekitini. Naye omuntu agamba essimu eyange nze eba simu, nze ku ssimu ntabuka, essimu kiki ky'okweka mu ssimu ddala ky'otayagala mwagalwawo alabe? Nze nabagamba nze nkebera essimu y'omusajja wange era akimanyi ngikebera, kubanga siina nsonga lwaki sigikebera, ate era siina nsonga lwaki aba akukuta n'essimu eyange tekukutibwa nayo, kuba temuli kirimu. Njagala nnyo ebintu ebiri straight, njagala nnyo ebintu ebiri like ngambira babiri mu kitangaala. So weebuuze nti essimu yange eno ddala omwagalwa wange singa ajja n'aŋŋamba nti mpa password ya Facebook yo, osobola okugimuwa? Toyinayo by'okola behind her or his back.
ebibuuzo bino bingi ate audio saagala kola mpanvu. Mbadde njagala olwaleero nga baneko nammwe bino ngenda kukola paati 2 nga nja tandikira awo mbateereyo vidiyo endala ey'ebibuuzo bye tulinza okwebuuza ebirinza okutuyamba okumanya oba omukwano gwe tulimu n'abaagalwa baffe gwakuwangaala oba gwakumenyeka essaawa yonna. Munsikirize nkome wano olwaleero, mbadde bawuliza balungi, mbaagala nnyo temujjanga okwo mwekuumireko. Omukama abampere kye musinga okwagala abasubscribinga edda tana subscribinga simanyi kyolinda subscribinga weegatte ku famire yaffe. Likinga, sharinga, alina ekibuuzo kintere mu comment section. Gwalina ekikuluma, alina kyoyagala okwogeramu nange onsanga ku 2+56 785 40 28 60. Tokuba, just message me on WhatsApp. Mbaagala nnyo Omukama abankuumire. Yeah.